naye nnyumba mu butuufu egaddala ennemerette kino kyogedde mu lwatu ennemerette tenali manyi bintu biki byangu naye najijja ku musingi abakwalisa ku musingi nekuba ku musingi naye nendwala nnyo eve ku musingi etuke waggulu egaddala banaawantisakisalamu twakuba olabawo miliyoni 8 olina okubanga ozikolaki ozirina wali amabaati wali okuliki wali emisumaali nenebuuza tukikuki abaana bantu baswalwe balange ebyo batufuukidde ekizibu ebintu ekitalabika kakumejja mutufu tebakumejja ntiyatusibako Bakomediani, baby, you are one first place. Never so that we get exposition. You say, I'll go out from hey, I day out when I'm cheap. And you talk on that day by a quality that stay out or fan quality, or fan of wow, so never throw stuff with some command the dark and Mama Yumi. If you are the never be new by you. They wrong here, they anyway, they never pay like you know what I. Not Mama Yumi, they let them who you have a wrong that they will. Why they go to Sunday at Simabu, name together a name of Yamahago. So keep an eye. What is already Allah? Nange munjije mu bisoto bebyange ebigambo byandesa emusi kabange taga meyanza nyanze Allah buli musiramu yenna ali wano buli musiramu yenna ng'osiiba Allah akwebalaka akwebalaka mu byokola akwebalaka mu famire akwebalaka mu mirimu gyo mikwano akubatiize enyo ekisingo kino nga kiggwako saba Allah nange akwebalaka enyuma yange ekimalirize abasajja okubanga buli bamuwulira bulize ati bamusobola bakadde baffe mwenna ndowooza mulabye mbeera etandikiddewo embeera etandikiddewo bani ate okuzanya komedi naye batali mu komedi era abadde siriyasi lwito gamambo ki twatandise bya komedi era abadde siriyasi kale inshallah mukadde waffe omukulu w'ettwale lya Kongo enamba emu Sheikh Yunus Lukwago kirizanga bojja buli imaamu yenna ng'olinnye emimbali bakisaba musituke buli imaamu yenna ng'olinnye emimbali basaba kaka omuzanyi wa Katemba amanyikiddwa nga Kapere Alajani olw'ennyumba y'okumulemerera okumaliriza ono agamba yatandika okuzimba ennyumba mu disitulikiti y'e Mukono wabula n'okutuuka kati ennyumba emulemye okumaliriza okuzimba agamba yeerwanyeko n'alaba nga asima omusingi n'okugezaako okugizimba okuva ku musingi wabula weetuuse egaanyi. Ono abadde yeetabye ku mukolo gwa dduwa ku kyalo Buntaba mu ggomerera y'Ekyampisi mu disitulikiti y'e Mukono agamba naye yasalawo okusenga mu disitulikiti y'e Mukono okulaba ng'azimba ennyumba ye yagula akataka ke wabula n'atandika okuzimba ennyumba wabula otuuse mu kaseera kano alabira ddala emuyinzi nga tatyasobola okusobola ng'agimaliza okugizimba n'alaajanira abantu ababaddewo ku mukolo gwe kubanga bamusondera ku ssente wamu ne bannayuganda bonna okulaba ng'amaliriza ennyumba ye n'abaana be ne mukyala we babeereko mu nnyumba nga bava mu muzigo. Okumpa omukisa okwogerako eri abasiraamu bannange nsaanise nnyo era nsanyukidde ddala era mwebale nnyo kumpa omukisa guno okwogerako eri mmwe twala omukisa guno tufina abali wano tuli basiibi twenenya eri Allah olw'ebyo ebikolobero batukolako eri bannaffe abatukolako ebikyamu abatukolako ebibi bingi naye ne twenenya Allah atusenye ate n'abo Allah abaabo abatukolako ebibi nabo abasenye okubanga Allah bonna yabatonda
tenetegera yafusi eki si emu olyategera byala olyategera byala so basiramba nangize ndi wano ndi nzite wano mukwano gwange yandeesa tebasi mukwano gwange wabula muganda wange yasalawo nansembeza mu nsi muno tubala n'emikwano mingi nnyo naye ng'ate ko tebasobola tusembeza kubanga batusuubiramu ebintu biki bingi abamalirizo gaba kati obusembeza oyo ayinza okutta abaana bange baana abaloka si ekiri so mukwano gwange oyo bamuyita Richard Kaddu era y'omu yandeesona onaleko mulima mayoni mukwano gwaffe tuli mu kibiina kyekimu ekya People Power era nebaza Katonda nti yasobola okuyitamu mu buwanguzi obw'amaanyi simanyi ebinge byatugubwa naye Allah n'abaana kuyiba ne tumala tukola ki ne tuwangula mulina mayuni bamukwatira kasi munene naye yatowolokokamu katono naye yatukamu n'abeca mulina mayuni wayadduka atambasigala situmanyi nzebolaba bakanyi bamukyala wange nzebankubumpe gumba lali yagundi onalipo omukyalo wemukono onambuzi nzebankubumpe gumugundi nkuzimba bati era omusirikale unangamuli okuba okuba talina kyagenda kukolawo mulema so nebaza abantu benna abazze wano okubeebaza olw'okubeerawo kwa muganda waffe kwa mukwano waffe emamanoni ate nga onaleko bantwale obubaka buno kubanga kiba kiri obutabuukera nakula ettaka awo ebulimu era nkuzimbera lyakufuuka mutuze w'ebulimu era yanguza ettaka ye mukwano gwange likyajali awuuli ayimiridde wali okusaddaaka omuntu wayitanga obuzibu bwe mubutwala nga nsonga ki nkolo tumusaddaakira erina b'ebbaati litya limu mu ddakiika nga 5 oba 3 so bamanyi obudde kyekyo naye eno ensonga nkulu ensonga ki nkulu tumusaddaakira erina b'ebbaati litya limu omusajja agwabe ennyumba njeegomba naye wala era omusajja yeegomba ennyumba yakonaleko naye tuledanga nange ensonga kozeeki tumusaddaakira ebbaati limu tulimuwe n'ebbaati limu ligende mu ofisi yange okuseeka ofisi yange omukulu waki gema bakyameka 2 manyi ekimusobola okukikola njogedde 2 naye gayinza ofuuka 5 oba n'6 n'8 ne 10 kubanga ennyumba ye yamabaati maki kale nsaba ekyo mukinkolere olale bwoba otandika manyi nti okisobola okitandika tandika eddiro lino mu ddakiika ntono nnyo ensonga tugikole ki sekasiraje zibateekawo zobala Chairman Muyanja addeko Nvule Isa oli Honorable Twaluka Suleimani ajja kutuyambako naye bane twagala kuzimba ofisi atwagizimbi munjira batuko ko twalo wali ne mulabanga oli kozeeki so kitugenda okutoola tuweko musajja mukulu oli alina ofisi ekoleki esigazeeko ate ku mwezi gwa kusaddaaka sigamba bali bokka nti mutemwena ki sinti mwenyenye Ismail sebo onomugaga waffe wawano semuto tegese bulungi tukole mudakiika ntono nnyo nzinta akazindaalo nte akazindaalo ebbaati ligende liyambeko ate neyimaamu waffe tumwezeko n'amata bane bingi kubanga muki mulwadde mwenyenyenyeka abali wano sayidi eno mutunulanga abataliiwo abatawulidde kiki ekibatuuseeko baganda bange namwe abakyala eyo mukole omulimu egumu sallallahu ala muhammadi sallallahu alaihi wasallam mama situka otambulaawo mpita mukulu sallallahu ala muhammadi sallallahu alaihi wasallam إن أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور صلى الله على محمد صلى الله عليه
عليه وسلم المرأة وجهك يسعى يا كريم الوالدين صلى الله عليه وسلم agari jana tibamukaka tibamukola ki wa Mungu atugamba tunfiqu min khairi tajiduhu inda Allah tiwaye mu tusange wani wa Allah kati abasubula mujja kusigala nga mwetala mpola mpola ate nga n'ensonga ezo zikola ki ndozigenda mu maaso. Mukadde wange mugole waffe Supreme Qadi